Sinnatandika video ya lwaleero mbadde nkusaba osooka owulire ku kikekenke kye bayita ki Godfather ekyakwata mwannyina waakyo, then owulire obulumi obw'omuzadde yafiiriddwa omwana we olw'ebigambo bya Godfather. Nene kitaawe Brani Baba yamanya nti omwana oyo yawasa, omwana gwe yawasa mwana w'abandi wa ku ssomero. Omwami Godfather bw'obanga olina abaana nga wazaalako weebuulirire, nyamba tonziza mu bulumi bw'empitamu, nyamba bambi tomanyi ki bantu kye bayitamu, tomanyi bantu bameka abayita mu bulumi ng'obwange naye gw'ojajinga omuntu eyafudde ate nga n'olugero tolumanyi, tomanyi lugero gye luva. Maybe nze manyi olugero walisoose n'onneebuuzaako nti kyazze kitya, naye tojajinganga muntu afudde kubanga aba takyalina musango sawe, tuba tumusabira awummule mirembe. Era nze nkugamba nti Anord gy'oli yonna wummula mirembe. Naye omwami Godfather lekerawo okujajinga abafu kubanga bagamba nti waliwo olugero lw'Abaganda lugamba nti ekiri atabaala kyekirya n'asigadde ewaka. Bw'obanga gw'okyali waka nze ntabaala, tekikweyibaaza kubanga naawe ojja kuzaala. Ate ekyewuunyisa oyinza n'okuba oli muzadde, naye bw'oba oli muzadde kuba akafaananyi ng'omwana wo gwe boogerera ebigambo ebyo ate nga yafudde mu mbeera embi ennyo gwe gy'otaasobodde kumanya. At least wali nkubiddeko n'ombuuza kyabadde kitya, kubanga nze olugero ndumanyi okuva gye luva paka at least gye lugenza okukomerera. Tewaziise, tewaweereza mabugo, tolina kye wakoze, tolina nakyomanyi, naye ate oyogerera omufu. Lwaki? Omanyi abantu bameka bali mu depression, omanyi abasajja bameka abakakaalukanyizibwa abakyala, omanyi abakyala bameka abeefuga amaka, omanyi omwana wange kyabadde ayitamu ng'afugibwa mu mbeera embi naye ng'olw'omukwano tayogera. Mbadde nkusaba, olabika olina mukulu wange naye tulowooze nnyo nga tetunnaba kwogera, because oyinza okuba oyagala content, olaba kitunda, olaba kitrendinga, naye nze ompisizza otya? Abantu bameka abafiiriddwa abantu baabo? Omanyi abantu abakankubira nga bansaasira ate nga bali mu ttuluba lye limu nange, ng'olyoka ojjebuza ogambe nti abatannaba kwetuuka temuwasa, oba abatannaba kuva mu bidongo temuwasa. Gomanyi abadongo abalina abakazi, wekyogamba abayimbi tebalina bakazi, oba bakinyozi tebalina bakazi. Ebiseera ebisinga tusooke tulowooze nnyo nga tetunnaba kwogera. Oyinza okuba oyagala content, genda okole ebintu byo, va ku baana ba banno, toyogerera baana kasasiro, nyamba bambi tonziza mu mabwa. Ebintu ebimu tuba tugenda tubyerabira ate mwe ne mubisiikuula. Lwaki? Naye nga lwaki gwe omusajja emyaka gyo eyali badde abuulirira ate n'odda mu kusajjula mabwa? Soweddeko media gikozese bulungi, pima emyaka gyo, oli musajja mukulu oyinza n'okuba onsinga, pima emyaka gyo, tandika okubuulirira abavubuka naye tobanenya, kubanga bw'onenya omufu ezo wano empisa mu Buganda tetuzirina, okujjako nga gw'oba oli waawa. Naye bw'obanga oli wa mu Buganda wano ba mu Uganda ojja nakwesanga nga ne mu nsi ez'ebweru tebanenya mufu. Omufu aba afudde, tumusabira awummule mirembe. Waligambye ekintu kimu nti nja kubuulirira bwenti ne bwenti, naye topinkinga mufu. Ezo mpisa za basezi, era ojja kundowoozesa nti oba oli musezi simanyi, kubanga ebiseera ebisinga abasezi be bafunamu mu kufa, aba afunye emmere. Naye omuntu omulamu bw'afiirwa waliwo flashbacks zafuna, waliwo ebintu bingi ebimujjira, waliwo abantu bangi abali mu kategore yange. Totusiikuula mabwa. Bw'oba tolina content weebake, bw'oba olina content muteekeyo naye tovuma bafu. Godfather olina emyaka egiwerako
weebuulirire nga tonnaba kupostinga kintu kyonna. Ojja kusiikuula amabwa g'abantu, ojja kulaba ekinaddako. Nze nkubuulidde, tosiikuula mitima gy'abantu. Tomanyi bantu bameka abalumiddwa ng'omwana oyo afudde, tomanyi bantu bameka babadde ayamba ku myaka gy'emi. Yali omuyimbi wa Kadongo Kamu Nakinku omugenzi Amani Basudde yayimba oluyimba n'agamba nti abayimbi balimu emiteeko esatu. Eriyo abayimbi bennyini, munno n'ayimba n'ofuna essanyu nga byayimba abijja ku ntono ate n'abituggiriza. Kubanga kino kyali mu kukola teyeesibaamu kyesibe. Takinoonyamu bunoonya ssente. Wabula kitone kye okuva eri Mukama Katonda. Kyova olaba buli lwaleeta aba asengejjezza byaleese. Buli lwaleeta byaleeta bituula bulungi mu matu g'omuwagizi. Kubanga kino kitone kye tanoonya ssente, tanoonya kumanyika, wabula akola ekyo kyamutumwa. Ne wabaawo ayimbisa essanyu n'akusesa wadde bya nnaku nga wadde byayimbye empaawo makulu naye nga bambi anyumisa. Kossa abatulimba nti ayimba so ddala aboloboota n'akola ki ssente yabula anaayagala anaabyejjuliza. Kakati neeno mu boogezi tulinamu emiteeko esatu. Eriyo omwogezi nga tayogera lwakuba anoonya erinnya, nga tayogera lwakuba anoonya ssente, naye nga kiri kitone ky'okuva eri Mukama Katonda era nga yatandise kulambululira nsonga agisimbako essira n'osobola okuginnyonnyoka. Agenda okugita ng'agisensudde ng'agijje mu bbaasa ng'agikuteeredde mu giraasi. Ne wabaawo aboogezi kati nga bano ab'ekika kya TikTok nga bye bayogera mpaawo makulu, nga bye bayogera batuuka kumala nga mpaawo kyojjeemu, naye ng'ate mwana wattu bye bayogedde binyumye ng'era ofunyeewo enseko. Ne wabaawo n'owookusatu eyeerimbika mu boogezi olw'okuba yayagala okumanyika, olw'okuba yayagala okufuna erinnya, olw'okuba yayagala okukakasa ensi nga naye bw'ategeera ennyo, nga naye bw'amanyi ennyo, kyova olaba ng'asobola n'okuwa opiniyoni ye lwe kiteetaagisizza nga ba Godfather. Kubanga omwogezi omutuufu tayogera bwogezi. Omwogezi omutuufu asengejja ku ki ky'agenda okwogera, wa w'agenda okukyogerera, na budde ki bw'agenda okukyogereramu. Omwogezi omutuufu siyo yagamba nti leero nja kuba mutuufu ensi ejja kuba ku sayidi yange olw'ebyo bye njogedde. Wabula omwogezi omutuufu alina okumanya kino kye njogera wadde nga kituufu, naye ngenda kukyogerera mu budde ki, mu audience ki, mu ssaawa ki, ku lunaku ki. Oyinza okuba omutuufu naye ng'oyogeredde awakyamu. Bwe nkeera ne ŋŋamba nti Allah yasinzibwa yekka, nnyinza okuba omutuufu singa mba mu muzikiti y'ekibuli. Naye bwe nnaagenda mu kkanisa ya Pasita Tom Emutundwe ne nkola statement eyo nti Allah yasinzibwa yekka, sigenda kuba mutuufu. Mu mutima gwange nja kuba ndi mutuufu oba osanga, naye okusinziira bwe nkyogeredde nga wakyamu. Omulokole abuulira enjiri ku luguudo agamba oyo atakkirize bulokozi taliraba bwakabaka bwa Katonda, naye eri alina kubyogera ng'ali mu kkanisa oba ng'abuulira njiri ku luguudo. Talina kgenda mu muzikiti omukulu ekibuli ogw'Abasiraamu agambe nti ataliyatula bulokozi taliraba bwakabaka bwa Katonda. Kikyentegeeza buli ekyogerwa oba osanga kisobola okuba ekituufu, kisoboka okuba ekituufu, naye wa w'okyogeredde, budde ki mw'okyogeredde. Nalaba video y'oyo omuvubuka Godfather ng'omwana wa munne yakafa, tebannaziika kuziika, bakyali mu kyalo basabira then bateekeyo baziike, ng'omwana tebannamubikka lingi yeebakira ettono, nga tebannamubikka ttono yeebakira eringi. Ngeno Godfather yeetunuzzaamu essimu ng'ali mu criticizinga mufu ne kitaawe. Ddala eyo yali right timing, ke kaali akaseera akatuufu, kubanga message yo twaligambye nti yalibadde jeno ku bannayuganda bonna, naye yali specific ng'egenda wa muntu omu. Ddala lwaki tewalinda omwami oyo n'alyoka ajjako amafuvu oba n'alyoka yeesumulula ekimyu? Lwaki tewalinda nnyina n'agumaagumako? Lwaki tewalinda kitaawe n'agumaagumako? Obwo bwe bwabadde obudde obutuufu obw'okwogera olw'okubanga ggwe olaba nti kati wano we wali trending
nina okuwaawo endowooza yange nga tekinnazikira nze nfune views. The fact that tuogera naye okwogera kuno tetunoonya views. Nze ne bwe njogera nendabwa abantu 5 nga point yange ebadde ya muzinzi ngamba it's okay. Kisinga okwogera okufuna views ennyingi naye ng'olina gw'osaatuukiddemu. Y'ensonga lwaki nkugambye nti si buli mwogezi nti mwogezi. Abamu baliwo lwa nsonga nti nabo baagala okulega ku buwoomi bw'erinnya, nabo baagala okuyita wali babagambe nti wuuyo gundi ayiseewo, nabo baagala okukola ssente mu kwogera olw'okuba nga tebalina waakudda. Jjukira bino tebiriimu bya interview. Buli alina essimu ye osobola okwogera. Abalina engeregeze, abatajjansa, abafuluma ebigambo, wallahi ebitagattako. Omanyi mu buli kyokola nabuuza sooka weebuze kigattako ki? Kakati gwe sooka weebuuza oli yafiiriddwa omwana oba abazadde abafiiriddwa omwana waabwe, ekyo kibagattako ki? Ekyo kibagattako ki kyewayogedde? Twali tufunye omukisa baganda bange ne bannyinaze nga buli omu asobola okuwa endowooza ye kuva social media bwe yajja, nga buli omu asobola okwetunuzaamu essimu. So luli emabega wagendanga okuwa endowooza yo either ng'okubya essimu ku radio oba ng'okyadde ku radio oba ku TV. Kyayanguyiza okusengejja abasaanidde n'abatasaanidde kubanga TV teri yakukyazanga nga tosaanidde. Naye ku mulembe guno nga tulina omukisa buli omu okuwa endowooza ye. Wulira endowooza z'abannaffe. Tunuulira obulumi omusajja oyo bw'alimu, taata w'omwana oyo yafudde. Tunuulira obuyinike bw'alimu. Tunuulira ennaku n'okunyolwa by'alimu. Ono alina ebbwa. Toleese kibwankulata, toleese munnyo, toleese kamunye ku kinyiga, wabula oleese kambe kukisokoolera ddala. Naye ne sikunenya lwa nsonga. Musajja yagambye bw'oba olina abaana, gwe ne bw'oba olina abaana toli muzadde, just oli taata ne toli muzadde, gwe ate muzadde waawa asobola okwebaka ku mwannyina. Yes, ate nnimbyewa toli muzadde, gwe ate muzadde waawa asobola okusimba mwannyina evviivi. Muzadde waawa akuba saluti ng'alabye ku mwannyina n'alaba nga kitiribiisa, n'alaba ng'era nakyalina okukiregako, n'alaba nga nakyalina okukisenakaawuuteko. Oli muzadde waawa. So oyinza okuba olina abaana naye toli muzadde. Omanyi ensonga z'okufa kw'oyo omwana bulijjo nziraba ne nagaana okuziwaako endowooza yange kubanga endowooza yonna gyempa eyongera bulumi ne nninda mu kaseera akatuufu wendiweera endowooza yange. Naye era ndowooza guno gwenfunye ng'omukisa kangukozese bulungi mpeeyo endowooza yange. Okufa kw'oyo omwana kuliko ebibuuzo bingi nnyo. Omukazi yamufumita, abadduukirize ne bajja okumutwala bamukwale bamudduse mu ddwaliro. Oyo yasse ne bamuleka mu nnyumba n'omwana. Bagenda okukomawo nga naye yesse. Kisoboka? Kisoboka? Enfa y'omwana oyo ekyasobola okuba esukka ne ku muwala nga n'omuwala bassemutte. Nkiddamu, enfa y'oyo omwana ekyayinza okuba esukka ne ku muwala mpadde endowooza yange. Ye ekibuuzo kiri kimu. Omuwala ye kamera ezimuziika nga tetuziraba. Olaba eyakuba minisita essasi wadde teyali mumanyi naye ab'amawulire baalondoola eŋŋenda ye. Naye ono ye omuwala gwe bagaye yafudde. Tonnalaba ku footage nti keesi y'omulambo gwe yiino. Tonnalaba ku footage nti bamutwala ewaabwe. Tonnalaba ku footage nti bamusabira. Tonnalaba ku footage nti bamuziika. Oli najja n'akugamba nti twawulidde emiranga twasanze ono agangajjidde mu kitaba ky'omusaayi ne tumukwata ne tumuteeka mu mmotoka ne tumuddusa ono bamuleseewo omutemu. Wabula baba bakatonda ne bajjukira tate bayeseeyo omutemu balina omumukwata.
ne bakomawo naye ne bamukwata ne bakomawo bagenda okusanga nga naye Eyise naye tewali follow up yonna ku muwala oyo tewali. Bikula amaaso otherwise kitange munnange nsaba wekitibwa Allah akugumye bulumi bungi annanga omwana aluma era tewali bigambo biyinza kuweweeza mutima kyokka ate waliwo ebigambo ebiyinza okusajjula omutima ng'ebya Godfather naye nze nkukwasa Katonda ne maama mwenna abagumye bawungayo mu mikono gya Katonda abagumye era abagumye sibe bulungi mweraba baagaliza omwaka ogujja ogw'eddembe twebaze Mukama atuyisizza mu guno ya n'ekirala tetugamba nti mukuliko omwaka ate lwaki mbanga okulise abadde magezi gange okuguyitamu nina kyentaddemu ennyo twebaza Katonda tutuyisa mu mwaka kubanga ate guno Mukama bw'atusobozesa ne tuguyitamu kuba tukyasofa mu buno obudakiika obusembayo bala mu ssaawa ezisembayo guno senga tuguyitamu gwe guba mukwano gwaffe kubanga guba tegutusse tetulina kwevuma nti kuliko eryaka tukate guno gwe tugenzeemu tetunnamanya oba gwe gugenda otutwala gwe tutinka n'olwekyo nsaba Omukama Katonda atusinkanye mu mwaka omupya ate era agutuyiseemu bulungi nnyo bannankyukakyuka bannange tulemezeemu ensolo ku kizigo kyeri tusemberedde